Dr. Michael Okumongo n'omukungu okuva mu kitongole ekisengejja n'okukakasa amatendekero g'ebyemikono asekeredde abazadde n'abayizi abalowooza nti omwana asomye eby'omumutwe n'emikono abeera yalimu ensi n'ategeeza nti omuyizi okuba ne digiri yokka tekimala. A world without a skill is a dead world. You cannot just keep on learning anything. But what is important is for you to have at least one skill, even when you are a lawyer. Okwogera bino abadde ku ssomero lya Light Secondary and Vocational School e Bulenga bw'abadde atongoza amasomo ag'ebyemikono omuli okubajja, okutunga, okuzimba, okutunga engatto wamu n'ebirala. Kyategeerezza nti Light Secondary lyerimu ku masomero 40 aga siniya agalina enkola ey'okusomesa ey'omu kibiina n'okutendeka abayizi ebyemikono okwetooloola eggwanga. This school is among the 40 schools that have now registered with the Director of Industrial Training, where they have general education going on and then vocational training. Omutandisi w'essomero lino Ssaalongo Joseph Mbuga Kiberu akakasizza abazadde nti abaana abanayita mu mikono gyabwe baakufuna obukugu bwonna obwetaagisa okufaananako n'abo ab'omu mawanga aga Japan ssaako ne Isirayiri abatandika okuyiga okukola emmotoka n'ebirala nga bakyali mu pulayimale. Abaana tubasomesa ebintu ebiyo ebikola mu nsi ebisobola okuvaamu ensimbi, ebisobola okuvaamu emirimu, ebisobola okuvaamu amakolero amatono, basobole okutuukana n'ebigendwa by'eggwanga lyaffe eby'emyaka 2040. Ayongeddeko nti abayizi abanaaba nga bakuguse mu misomo gino baakuweebwanga amabaluwa nga abasiniya ey'okuna bakuweebwanga satifikeeti, olwo abasiniya ey'omukaaga bafune diploma. Kibanguyiza okwetandikirawo emirimu. Ne Bishop Alidde Kisaalongo atenderezza enkola gy'agamba nti yakuyamba abaana bangi abadde bamala okusoma ate ne basasula ebisale ebirala mu matendekero g'ebyemikono. Naye oluyinza omwana takutandika okufuna ensimbi abaana babekyalina. Abdu Muwonge yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.